tubayise bombi Museveni ne Kayiira Kayiira yajja twali eri waffe ekikunyu Kayiira yajja n'ababe buli omu n'ayanja ensonga lwaki tebakwatagana buli omu atubuulire muliko ekintu kyammwe kya mwenna mwagala kuwamba naye lwaki temukwatagana lwaki kati Museveni n'agamba muganda we Kayiira we yali awo ababuulire lwaki tetukwatagana twatagayo emisango gye bateekwa okuyitamu batubuulire Kayiira yagamba nti Museveni kuba mu kigo nalimu eni nti Museveni yakozesa ekigambo rape yarepinga mukazi wange Museveni aga nti baneeka mbabuulire buli omu ali wano yogera amazima Kayiira mbuyekere yasooka naye ne muyita ne muwabula lwotandise olwanyisa gavumenti ya Uganda neya Tanzania kuba yali ekyali muno gavumenti ezo ebbiri tusooke tulindeko emwegende nebayawukananga Kayiira teyabuliranga bantu be baleme okukola enteekateeka ez'entalo Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school. Afande wali wano kababuzeeko nate tulyoke tweyongere nsanyusa okulaba afande kale ssebo nsanyusa okubeera naawe olwaleero mbalamusizza bannange mwenna abatulaba n'abatuwuliriza jja kuba kirungi okunyumya ku byafaayo kuba bw'ogendera omuntu kunyumya ku byafaayo ndowooza ndi mutuufu kunyumya ku byafaayo mpeza emyaka 75 ngenda kuweza emyaka 75 n'olwekyo ebyafaayo byonna twefuga ni wa myaka 13 mukaaga mu ebiri n'olwekyo nafugibwako abazungu ebyeyo mbinnyonnyola n'ebyobufuzi bwe bitandikidde bigenze bikyuka gavumenti zigenda zikyuka nkunyumiza ebyaliwo era nina wengeraageranyiza nti gavumenti eno neeno neeri eriwo esinza okuwa abantu emirembe kituufu bweri bwefaanana nsanyusa okulaba kalesewo era nga bw'ogambye ndina omuntu omutuufu okutunyumiza ebyafaayo eggwanga lyattu lino Uganda nga bwe kiri nti twolekera olunaku luno olw'abazira njagala nnyo kubanga generations zaffe n'abali wansi at least nze nange ntambuddeko naye abali wansi ensonga owulira n'okuwulira nga bagamba lwaki bakyatunyumiza bino era bwe bumbinyumya bagamba baagala okwongera okukuumira President Museveni mu buyinza ebyo tetwagala so ensonga lwaki nze njagala nnyo ne tuddako emabega eyo n'otubuulira ebintu nga bwe byali so nga twolekera olunaku lw'abazira biki ebyo ebyomuzinzi ebifuula olunaku luno olukulu Yesu obukyafa emyaka giweze Bayibuli bagiggalawo weri era buli abulira enjiri akozesa Bayibuli eyo bwe kiri n'olwekyo ngaffe abeetaba mu lutalo tuteeka okwogera ebyaliwo mu lutalo bisomesa abo abajja
abato bamanye ebyafaayo mu lutalo nga bwe byalinga bwe mugaso gaffe abakuze nga bwe gambye nina emyaka 75 gavumenti y'omuzungu yanfugako nagirabako wagirimu ng'emyaka egyo omuzungu kambanyumizeko kyenzijukirako ng'omuntu yeetuze oba bamusse abazungu bajjanga n'ekimuluka kyabwe bakitanga bakuntumye nga batwala omufu oyo mwe bannanyini mufu temugenderako bamutwala wati postmortem bamutwala mulago for postmortem ne bamukomyawo ne bamubakwasa ne mukola enteekateeka z'okuziika omulembe ogwo gwali weeguli bamutwala temugenderako bamunona bamutwala ne bakola bye bakola ne babakomezaawo ne mukola enteekateeka y'okuziika kyekyali emabega w'ekyo mu kulaba okuku obwali bukulembeze bw'abazungu be bakola bwe batyo bo kyenasanga era balina emyaka ng'ejja nga balina emyaka ng'ekinaana eyo babijjukira kyo byali weebiri olusa twefuga mu 62 tutandikiraawo ensi egenze ekyuka nga omumanyi nti twakabeera ne bapulezidenti by the way Katonda yagawa obukulembeze oba oyagala oba toyagala kituufu Katonda yagawa obukulembeze buva eri Mukama wano mu Buganda twafuna abakulembeze Katonda yali awatuwadde emikisa 6 emikisa 6 Buganda gye yafuna okulembera eggwanga lino era ne bafuga Beni Kiwanuka yali omusajja omugezi ebyobufuzi bibyamuyambako okufa ebyamuleetera byebamuyamba anti kasaba abazungu twefuga ne bagala batebe ebina byobufuzi kabina byobufuzi bwe byatandika kati batandika bubi mu madiini ne bitabula abantu abandi badde abagezi ne bagenda mangu ogwo omukisa ne gutufa Edward Mutesa n'abeera pulezidenti wa Uganda kituufu omukisa nze n'okugamba nga sikweseemu nti omukisa okufa kwa Edward Mutesa abantu abakuno bamuyambako okufa abantu bakuno tomumanyi nti Edward Mutesa yatta omukago n'obote ofuna bulungi Beni nalabanga Edward Mutesa akoze ensobi okugulawo ekibiina ekyobufuzi ekya Kabaka yekka amakulu agakirimu Kabaka yababeera Kabaka ate yababeera pulezidenti Kabaka yekka kakati Beni nayagala amuwabule namuyita olwokuba nti Beni yali wa Uganda yonna naye yakozesamu obutamanya nti Muganda munne n'ayita Edward Mutesa amuwabule ayita Kabaka amuwabule tekooti ezebbiri zogenda okwambala emu bakuba nkube kyali amugamba naye abantu obutamanya buno ne basaawo oluyimba mama okufumbirwa Beni fumbirwa obote kubanga amateeka ga Beni sigasobola okuwabula Edward Mutesa aleme kwambala ekkooti ebbiri gali amateeka ga Beni Uganda egenda eyonooneka so kyekyamuviirako ekyo kyeyali ayogera kyali kituufu naye yakikola mu bukyamu ninga kituufu yeyali esitudde n'agenda n'atuula n'omukulu naye olwokuba nti mu biseera ebyo ebiina by'obufuzi byajjira mu madiini bwe byatandikira n'olinga omukatuliki kakampita ate ona mukristaayo ajja mubuulire ebyo tewali birowoozo bigamba nti ono mukulu munna ye Mukama waffe kamugamba kagende ewuwe munnyonnyole ensi eyo gyetandikira Edward Mutesa agenze oba omukisa gwakumeka si gwakubiri
bwagenda Amini natukwata natukalabula Obote yatukalabula Amini atukalabula oluvanyuma Obote yasooka kakati ndikumi ikisa ja Buganda wano ja Buganda Professor Lule yaddako no waka okulekana ku kumanyi nkujjukira okwaliwo gikwazikira twali amanyiyo tewali amanyiyo Lule bamwenda ku nkaga bazali 2 binayisa bamulese abadde president wa Uganda Lulono ye kyekimuleetera okuvaako Lule ekimuleetera okuvaako byebyobufuzi osinza kubigenda nnyo kubanga mu biseera ebyo waliwo enkyukakyuka lulaze mutalo bagyeko Obote balese Professor Lule ye Professor Lule yajja n'abakomboozi nga balowooza Professor Lule yanaabera president enaku 62 zebamuwa n'avaako ate nga nabo obuvuyo buli mu bo Professor Lule bamusindise balese binayisa yalwalwako yawuzanga entebe ewooma entebe eyokya naye ate ngaewooma naye n'abeeraawo nakola ekiseera kye ebyobufuzi ebimutwala balese Paulo Muwanga Paulo Muwanga omanyi enjogera eno gy'oyogera baliisi fe tukulidde mu kulonda nga tugenda mu kalulu ne tulonda baani abaleeta abajja okuwamba gavumenti eno okuva Tanzania military commission oli mutuufu nnyo ngereesi yaleetanga military commission Paulo Muwanga yali chairman wa military commission nga Museveni ye vice atenga minister mulamba gundi kiyakola ekibi Paulo Muwanga kubba kalulu ka Semogerere amazima nkyogera ne Mukama akimanyi Semogerere yawangula naye omuntu omukugu mukubbo obulubu bwebyo omubbi w'obululu yali Paulo Muwanga yamenya likodi mu nsi yonna sinza okukozesa nti ye muntu yamenya likodi okubba obululu nga yasinga mu nsi yonna nali wa DP zali zolasanga 11-12 eki nebayita mawulire anasamwasama nevudde mu kulonda kubanga balaba Semogerere awangula anasamwasama nevudde mu kulonda kajja kumujjuutuka balangirira ku Radio Uganda fenna abali beereza obuwanguzi tuwangudde nelusirika mwatulindirira ekivaamu ogenda kwekanga balangirira Obote na buli constituency yonna owa DP gye yawangula owa UPC gwe bawangula yajja mu parliament fewaffe Sebirumbi Joy Senteza yawangula wa DP naye Sebirumbi yamuwangula yali member wa parliament nga tunawe ekyusizo oli alagidde twena kyakukola kasirivu wa UPC gwe bawangula yajja mu parliament nola embere fanna bwetyo twali tugiri mu bwetyo ebyobufuzi bwera byonooneka kati ngabuga nti Paulo Muwanga yabba akaluka ka Semogerere yali omusajja omuyivu teyayambwako kuba yawangudde akalulu ayambweko akulembere eggwanga lino abakulembeze Katonda beyawa chance bakulembere eggwanga lino ne bakomawo ku mukaaga guli mukaaga kakati yalaba biri bityo nga President Museveni ngagati oba kabbye akalulu akabbye kanze ngende mu nsiko n'agenda n'atandika obuyeekera naye weebuuze ffe abeeruweero
lwaki towagira Museveni kikulu ekyo si mukoddemu waffe si muganda waffe tebamuzaala tetulina kakwate naye naye yajabuzi nemuwagira ng'embeera eriwo yatugambanga okumuwagira yatusaba tuli mu mbeera kanjigerageranya nti embeera yaliwo ng'esinga okufa tewakiri nfenveewo bwe bubuzito bw'embeera gyatusangamu wakiri ofa n'ovaawo notobeera mu mbeera efaanana bwetyo waliwo bagamba nti lwaki mwawagira President Museveni ne mutawagira Kayiira nga Kayiira omuganda yaliwo naye ne mugenda n'Omunyankole bangi bakyebuuza era babakabakaba wano nti ate babagamba mwalekawo omuganda ne mugenda n'oyo. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu Gabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kayiira bwe yalinga mu nsiko yakolanga constitution ye ng'omuntu nga ye kati bwe tutuuka mu kiseera kyali 82 oba 82 ndowooza guggwako awo Kayiira nga ye ayagala bayawukana mu nkola y'empamba ya gavumenti. Kayiira nga yagamba njagala gavumenti kole ku makya tuwambe ko Museveni Kayiira bwobanga yenkolayo genda mu maaso n'enkolayo nenze yange abantu kabeetendeke bawambe obuyinza nga bwabe babuwambye naye era kyobudolaba President Museveni baali bateekateeka okulwana. President Museveni baali Kayiira bateekateeka okulwana. Kayiira n'agenda n'enkola etamatiza Museveni ey'okuwamba obuwambi n'okera ku makya n'owamba ti owambe gavumenti. Era y'ensonga lwaki olaba Kayiira eri mu ntandikwa yaabwe baalina enkuŋŋaana e Tanzania bonna nga bwe bali baagala okujja by ne gavumenti ya Nyerere kati yayita abantu abaagala okuwamba okujjako Amini naye eyayamba ennyo ono gwe batuwa Libya Gaddafi yayamba nnyo obuyeekera obwabwe ababiri ye Museveni ne Kayiira. Era Gaddafi ayita abo bombi abatakkaanya mu nkola ey'okuwamba buyinza. Kakati Gaddafi n'agamba nti ku lwange ebyokulwanyisa nja bbawa naye sijja kuyingira mu nkola yammwe gye muteeseteese okuwambamu obuyinza kati mwe mumanyi byakulwanyisa era n'ateekateeka ebyokulwanyisa. Naye eky'omukisa omubi Kayiira yabifuna. Bw'abifuna teyayita Museveni bwe bali mu lukiiko bombi kubanga Libya minisita wa internal affairs yatuuza olukiiko lwabwe kuba Gaddafi yali amutumira n'atuuza olukiiko lwabwe batandika okulwana ye nga Gaddafi abawa byakulwanyisa kati ebyokulwanyisa bwe byajja
byatukira Wakayiira kuba Kayiira yali amanyi obukodyo bokufuna emmundu ezo ne butuuka gyali kale fujo consignment yasooka bwagifuna teyabulira ku Museveni ng'ateekateeka kuwamba buyinza ng'ajja alumbye yalina pulaani alumbye Lubiri ajjemu abasibe agenda alumbe eggwanga ajjeko eggwanga kati bwe yalemwa mmotoka gye basaako ebyokulwanyisa Kayiira yakosa muka ya Mityana SS yasaako ebyokulwanyisa ajja alumba Olubiri ne bimulemerera kati mmotoka nedduka n'ebyokulwanyisa byaliko kuba mu Lubiri alemedde okuluyingira najja ku saidi yaffe bwatuuka Kakiri n'agenda Eddambwe ku saidi yaffe mmotoka netubira bwetubira ngaba kuleeka tulambula mmotoka bwetubira netufuna amawulire nti mmotoka eri wali eriko ebyokulwanyisa kati Museveni akoze enteekateeka agenda gye emmotoka eyo wetubidde ng'ategedde nnyini yo yategeera abalumbye Olubiri balemeddwa ate nga mmotoka eyo mulimu be bali bakosezza netufuna ebyokulwanyisa ebyo ebyali ebyokugabanwa bali bateekwa okubigabana sika Kayiira abireeta bandigabanye unafune gundi n'okulwanyisa naye Kayiira yayagala akoleeka awamba obuyinza n'alemwa speedi yalina y'amaanyi twalaba guli gutyo nga balina enjawukana ezifaana bwe zityo netuteekawo embeera eyavaamu olukiiko twaluyita Kikunyu conference tubayise bombi Museveni ne Kayiira Kayiira yajja twali eri waffe eri ekikunyu Kayiira yajja n'ababe buli omu n'ayanja ensonga lwaki tebakwatagana buli omu atubuulire muliko ekintu kyammwe kya mwenna mwagala kuwamba naye lwaki temukwatagana lwaki kati Museveni n'agamba muganda we Kayiira we yali awo ababuulire lwaki tetukwatagana twatekayo emisango gye bateekwa okuyitamu batubuulire Kayiira yagamba nti Museveni kuba mu lukiiko nali mwendi nti Museveni yakozesa ekigambo rape yalepinga mukazi wange Museveni aga nti baneeka mbabuulire buli omu ali wano yogera amazima Kayiira mbuyekere yasooka naye ne muyita ne muwabula lwotandise olwanyisa gavumenti ya Uganda neya Tanzania kuba yali ekyali muno gavumenti ezo ebbiri tusooke tulindeko emwegende nebayawukananga Kayiira teyabuliranga bantu be baleme okukola enteekateeka ez'entalo yababuliranga ki kye batuuseeko so akagambo kano rape yali akozesa nti President Museveni yeye yalina okulwana oba yeye yalina okuba mu lutalo olwo ne President Museveni n'alwetabamu ndowooza ye mukazi we gwe yali ayogerako yagamba mukazi we ddala yennyini kubanga Museveni annyonnyola agamba ne muganda wange oyo kambabuulire bwe kyali yakuba e Kampala nemuyita nemulabula enkola gy'okola si nnungi bajja kutukwata si nnungi enkola gy'okola bwe yaddayo basajja be bali abala teyababuuliranga olwokola bakube kisemiiti kati bakuba kisemiiti kyava mugamba Kayiira nkubuulire enkola gy'okola entamye kati by then Museveni yali Minister of Defense kyava yagala akwate Kayiira amuteeke mu kkomera aleme okukyankala be bamu ku abo abatandikawo ye yatandika obuyekera nga bukyali abalina endowooza y'okuwamba gavumenti eno ne Kayiira yatandika bukyali naye enkola ye Museveni gye yagaana
ayagala omukwata naye kumukwata Kayiira nadduka kati Museveni bweyatuma ewa Kayiira wakaawe n'asangayo mukyala we yasanga house girl nga boogenda onoonyereza okwata omuntu house girl n'abaana Museveni ne babaleeta ne bamuteeka mu nnyumba ezimu eza Buganda wali abaana abo yali ali awo ne mukyala Kayiira nakola ki najja n'amusa mu nnyumba n'abaana be kyabaga ndikubegayiridde teekateeka zijja kusasula ogende balojyaddukidde mukyala Kayiira oba akyaliwo n'akola enteekateeka n'alumba Kayiira gyaddukira ebyo byebatabula ani Museveni byebatabula utwala lugenze mu maaso oli kwegamba nti yarepinga mukyala wange awo yagambye nti yarepinga mukyala wange nange tebandekamba buli oyo muganda wange mukyala we namuyamba nga ntuusa waka ngaoyatabulatabula atandise okutalunga bukyali gavumenti ziri bbiri naye natabulatabula njala mukwate mulage gyemuteeka tuleme okutabuka nga bukyali nadduka naye nenkola enteekateeka yonna yonna omukyala n'amutuukako that rape nfo gy'okuyamba mukazi wo ekyo kyogamba kye nakola omusango twalina olukibu lunene omusango ne gusinga Kayiira ekyokubiri yali emisango mukaaga wa musango ogwokubiri gwali gwa mmundu Museveni yabba emmundu zange ezalumba olubiri yabba emmundu zange ezaali ku mmotoka ko Museveni aga nti baneka mbabuulire emmundu zavaawa kyekikulu emmundu zava mu meeting yaffe ne Kayiira e Libya era consignment yatuuka yasooka yali yaffe abantu bameka kwali Libya yatuweereza naye okyakola bwe yafuna emmundu ezo teyatulowoozaako yalowooza nga bafunye emmundu alumba lubiri naye nga emmundu buli mundu erimu esasi eri akole kuye nga bukyali anti mpya akule kuye nga bukyali eyo gye yalemererwa n'emmotoka yaffe mitena SS nejja eddambwe netugikwata netugireeta ewaffe mu area yaffe Kanyanda n'emmundu zaako nga kweziri n'ebyokulya baali bateeseteese nga kwebiri n'eddagala nga kweriri kati Kayiira awaabira Museveni olw'okubba emmundu ze Museveni ababuuza nti baneka mbabuulire emmundu zavaawa n'atunyumiza emboozi emmundu gye zaava netukizuula nti Museveni tabbanga mmundu ensobi yali ku Kayiira okufuna emmundu ezaava mu Libya mufo gy'okubaako munne consignment mwaye gundi ekitundu ekiki n'abyezza byonna ogwo omusango Kayiira negukola ki negumusinga twali tulina nno balooya kuba ye Kayiira mu kujja yajja ne looya we n'abawagizi be kati omusango tuli kikunyu emisango gyonna twawulirako ebiri gundi neyeemenya Kayiira neyeemenya ne banna abajja baali bawulira bipya era looya we yagamba ffe waffe bino bituwulidde tulinga ente erinnya mu ttosi bwesimbula erowooza nti etambula so weevudde okola ki wedda kyekifaananyi kyeyatuwa nti bo bwe bafaanana kuba bino byawulidde ebipya tebabimanyi tebabiwuliranga nako nolwekyo netugamba nti bwekyo bwekiri nti Pulezidenti Museveni ne Kayiira mugende twalinawo olukiiko awo mugende wano muveewo mufuna muteese mwenna muveemu ekiwandiiko ekigamba tontabaalanga nange siri kutabaala era eyali chairman w'olukiiko olwo yali Father Seguya Leo Seguya bambi yafa Mukama mu ekiwumula eky'emirembe yali Father Seguya bamukulu Kigongo baliyo bakulu yotafiire bona bagenze boogere ku nsonga eyo bave mu n'ekiwandiiko ekyokukwatagana era bavaamu nga bagambye nti basaze n'oluguudo Busunju Road side eno ebya Kayiira tewali kusala
kujja eno ne batuleetera ennaku zaali zimusanvu nga nezigwako ne batuleetera ekiwandiiko ne tukisoma tukikiriza ne twawukana naye information ng'olwo bota amaze ogifuna nti abarebels ababiri bali eyo bateesa kati beeri addayo n'agwa mu ambushi y'obote awo wakoma ekigambo UFM badduka n'abantu beyaleze nabo mukuddayo kwabwe yawonawo yakomawo enewaffe netubeera nabo olwokubanga mu kiwandiiko nti tewali muntu anaavanga eyo ewakayira ngadduseeyo ajeyegatta ewaffe tewali kati abo netubawo enkambi yaabwe abadduka okuva ewakayira omu akyaliwo hajati akyaliwo bamuta hajati akyaliwo tuze nabula webali kayira UFM yakomaawo ne bakola ekirala fedem anti wulira nkwanga tugenda mu Lukoola ne group eno yakayira kitwagenda nayo bwe tuka mu Lukoola nkwanga akoze ekibiina kye ekirala emitiana eyo saidi ebira by'emitiana kakati bakimanya nti abantu baabwe bali eno waffe tubalina information egenda obatuukako nabo ne beteekateeka ekiro ne batoloka ne begatta ku nkwanga ne batoloka ne begatta ku nkwanga awo watandikira Fedemo UFM nekola ki nezikira eyo Fedemo nemeruka kati tulwana Fedemo erwana nga ffe tulwana lwaffe era ogamba nti wegatende Fedemo kuba twakola endagaano wadde UFM bamemba be bamu ba Fedemo tetwabalumba tebamugye waffe twabalekera emirembe gyabwe ne basigala eri kati kyakola obi mu Pistox Fedemo gundi ani ono owa Fedemo nkwanga najja yegattaku gavumenti yeyayanguwa okujja okwegatta gavumenti ozafuna ebifo eyobote ate byavaawo nebamutta mutwe ne bagusala bangamba yali agenze meeting Fedemo awo nebanga eripo etyawo kati ffe eri abaffe nga bwe babuuzizza nga bwe bagambye nti kiki ekyatuwagiza Museveni netuleka bali Museveni yali ebigambo byagamba omuntu naawe n'omatira era ng'omulimu gwe nkayira gwataakolanga ng'omulimu gwe buli ng'alina amasomero Bulamba Primary School ng'alina Kirema Primary School ng'ago masomero gaffe classes mutayigiranga ebyobufuzi era mwe mwava Kyankwanzi essomero ly'Ekyankwanzi Leadership Institute yava mwe mwave twatandika dda mu nsiko yaffe nga tufuna ekiseera nga tuddamu ebyobufuzi eyo kano olwekyo tuyiga bingi nnyo nga tuli mu nsiko Museveni yasanga embeera gye tulimu kankubulye ku mbeera ndoza najogerako ne wano ng'abasirikale b'obote bakusanga ng'awaka n'omukyalawo bakola kye baagala ku mukyalawo ng'otunula ne bagenda oba basatu babana bakuza ogwabwe embeera eyo yatunyiga nnyo era in that process abakyala abafu abamu bafuna embuto ezaabo era tubalina abaana gye bali of course abaana gye bali kuba nti embeera yakyuka omwana netumufula mwana nafuuka mwana waago omukyala tebamunenyanga omwana tebamugobanga tulina omugobera tulina ogoba omwana nga mutandika bufumbo bupya n'embeera empya mu bufumbo bwammwe mwali bagumiikiriza nnyo era embeera eyo nkulazi ekyokulabirako nti yalimbi nnyo yatuwagiza Museveni ne tumwagira watali kubanga twamwagira waliwo balumba ekyalo kyaffe ne batta abantu 30
Ate ffe tweyengeranga bugumu. Bade mubase ne mutwadde amaanyi katweyongere. Kubanga olutalo twalinga bamalirivu nnyo. Tulwana olutalo tulumaleko tunafuna emirembe. Tulwana olutalo. So Museveni yalina ebigambo. Ennyo ng'ate abitusomesa. Ffe tusomesa ate abantu b'ekyalo. Ebiseera ebimu twalina political leaders nga Mbuga Kojjaba n'abalala bamugisha muntu abo nga tubatwala mu byalo tukuze enkuŋŋaana zaffe mu kyalo nga bajja basomesa. Manyi waliwo ekiseera twafunanga information nti olulumba offensive eweddeko kati bagenda kweteekateeka bakole offensive endala mukweteekateeka okwo nga naffe tukola rallies mu bantu twabulya ebyolutalo abantu tebamatira. Nolwekyo twabagira Museveni kubanga yatusanga tuli mu mbeera embi esinga n'okufa. Wewa nkweyanziza omanyi kinkola bulungi nti buli lwojja olina byompa byembadde simanyi byesiwuliranga nako so kasitoora ako ebyaddala mbadde sikawuliranga bwetyo bufaanana era nga neebuuza okwawukana kuno Kayiira ne Museveni kwava kunja nga sikitegeera ku nkola ey'okuwamba gavumenti. Museveni yagamba yayagala protected people's war. Oliga agamba ku machanga gavumenti giwambe buwamba buwambi onaga nti genda bwoli wamba ompitanga nange bwe ndi wamba ndikuyita kati Museveni bwe yawamba Kayiira n'amuyita nebakwasaganya bonna okukulakulanya eggwanga lyaffe lino naye tebagamba n'amala n'amuvaamu ebyo byali omanyi n'amusiba n'omusiba omanyi sirowooza nti yamusiba ekyo kiyinza okukiteekawo nti yamusiba okufa kwe bagamba nti bapanga kupange nedda waliwo ensimbi zile ezijja ndowooza zabatabulatabula waliwo ensimbi eziyinza okuva nga ziba bweru omanyi abazungu abo nga bwe mbala batyo bantu si balungi bulungi bayinza okulaba abalwanagana wonna abatuukirira ne bakuwa ssente kituufu ate bawo baba bakola era bye bakola ate n'ekirala n'entalo bazaagala nnyo kubanga bafumya ebyokulwanyisa binaakuba baani bakuleetiyo embeera ereeta abantu kuwonagana batunde ebyokulwanyisa embeera yefaanana bwe abo bayingire mu nsi babbe nolwekyo Kayiira yandibanga yava mu nsi olw'embeera zaabwe bo kuuya mulema byagamba nga abantu benzi koya byavaako embeera efaanana bwetyo naye nga Museveni talina lukwe kugambamu ye yawamba namwita jangu ate abalinayo kikyamulowoozamu okumukola ekyo abantu boogera bwogezi naye bwetyo bwe twafaanana mu lutalo. Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako banyiriza ennyumba ne baleka nga naawe osiimye basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'enusu okubanoonya. Okumanya ebisingawo Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 66 50.